Eno yengeri Moses gola jajaganyizaamu oluvannyuma lw'okugunda Omuthailand Camaston nga baakazanyira eddakiika emu yokka. Gola eyasoose okulabika nga atidde nga tannayingira migwa. Gola eyasoose okulabika nga atidde nga tannayingira migwa. Yeekwanyiza n'atandika okulumba Camaston abadde amutandikiddewo okumulinnya emigere. Gola amize ensambagere ezimukubiddwa era n'asigala ng'alumba okukakkana ng'aggunza Omuthailand eŋŋomi eyatonziriranga. Camaston yeeyaze emiguwa okumala eddakiika eziwera 10 ng'awunze era wabaddewo okulagajjalira embeera y'omulwanyi ono. Emmotoka etwala abalwadde weruddewo okutuuka. Kyaddaaki ttiimu y'abasawo etuuse n'emukolako ng'eno Gola bw'ajaganya mu miziro egibadde gimuweebwa abawagizi be. Ndimu obusolosulu era ne bagamba nti nze okuva bwe nayingira Mabira amunote joking subject. Mu kaseera kano abawagizi bongedde okuwaga nga bwe bawaana Gola ate abalala balaze okweraliikirira eri obulamu bwa Camaston obulabise nga bubadde mu katyabaga. This is not a joking subject. Naye Mukama Katonda mwebaza nnyo nebaza ttiimu Mabira kotikapalatta bannange baponde bannabwe mbadde nkola nabo. Gola Ateria Ntama ategeezezza ng'obuwanguzi bwabufunye lwa kisa kya Katonda era alugeraaganyiza ku lwa Dawudi ne Goliyaafi. Wabula abawagizi abamu balaze obutali mumativu bwe bategeezezza nga Gola bwe yeereetera abalwanyi bakimpe enkwekubire. I told you that I'm not a joking subject. Nemusanyufu nnyo era nga neebaza Katonda wa Yakobo ne Isaaka. Neebaza nnyo ne bagamba kati ennaku zonna simaati nga simaatidde bannange. Obuwanguzi Gola bwatuuseko buwanguzi engule y'ensi yonna mu kitabo kya K1 mu buzito bwa lightweight. Wabula ng'olulano lwa Gola terunatandika wabaddewo eŋŋomi omusosola ndaggu nga n'olusinze okunyumira abawagizi be lwa Hamza Fungu ne Sheriff Bukenya oluwanguddwa Jeno Fungu. Frank Sirugo, WSTV, Kampala.